byabufuzi mulina solution singa ekibiina fe bino byobadde oyogera era okoze bulungi okukireeta batubbirannyawo butale center kati twabadde tuteekawo kye bayita protest vote simanyi babagiwuliddeko bw'onooba tonnabagiwulirako n'abatuwuliriza nga tebannaba kugimanya ojja kumpayo omukisa nanti judi ekigambo ekyo kya luzungu omuntu wekyanna mukaaka eri nja kukinnyonnyola onumba ompadde obudde saagala ate kuyingira mu budde ng'okyalina balala b'oleeta naye bw'onooba ompadde obudde ngenda kukinnyonnyola kitegerekeke bulungi kubanga kyetuleeta kati kanzire ku kiri kyombuuzizza ogambye nti mu nuupu era tutandise okweyawulayawula era twekuba n'akazinalo tukemma era bevuganya nabo bombasinga ki byebibuuzo byekubuuziza gyoni kansooke n'ekisoose kya buntu omuntu okweyagaliza katonda yatutonda nga tuli selfish abasinga tuli selfish mu nkola yaffe y'ebintu n'olwekyo omuntu bwe yeeyagaliza kya buntu kibaddewo okuva mirembe gy'aba Adamu ne Eva abantu katonda bye yasooka okutonda naye okweyagaliza okwo tolina kusukka luwandiko nnyo bw'otandika okuwalana munno n'omuwaayira n'omutega abamu baagala n'okutta bannaabwe nga bavuganya ku kifo kyekimu nayagala amutte ekyo kiba kikyamu amateeka ga katonda ate n'ag'ensi era ovunaanibwa n'olwekyo nze njagala kukubiriza abantu abavuganya ne bannaabwe si munoopu mokka naye n'ebibiina ebirala nti mubeere nga muli bakkakkamu muleke abantu basalewo enkola ya demokulasi bwebeera era ate temukkiriza kubagula ekyo si kituufu era nsanyuse nnyo omukulu ono w'NRM Basiye nga nnyonnyola n'agamba nti twatudde ne tulagamba tulekere ono lw'abantu so sikwiye kugendayo kugamba nti mpaamwe emiliyoni 4 nkulekere nti wali abakikozesa olina gyakuvuganye naye ng'ateeseteese nti wampa ssente envaamu era nga kyekigendererwa kye kakati ewaffe Bukoto Central mukimanya kabonera mukimanya kabonera tonnaba kuwulira yavumye munne sinaba kuvuma kuteesa musa naba kunvumako mukwano gwange ka lawyer tanaba kunjogerako kigambo era ekyo nze nkibateekamu nze nga mukulu wabwe singa natandika mu nkola eyo naye nteekawo eggaali ebakuba n'enkola ki singa nabo bye bakola naye batunanga baga nti Judy Mbabaali atukulembedde mu kintu kino ate atusinga experience mu byobufuzi olaba mukkakkamu naffe tubeere bakkakkamu era nabadde ne bannange abavuganya ewabunale bumpuuga bannoonimagamba abaali bangi sibebokka baweraimbaga wayinga omuliro mungi naga wayigoba okikola otya yewuwo fewaffe eno omuliro mungi nimbagamba amukwatagane kubanga ffena tuli bakibiina kimu ensonga zijja kuggwa ekibiina kijja kusalawo kati kyenyagadde ku nuupu erina kye bayita transparency y'ekika ekyawaggulu nti abaagala ebifo mwenna ebawa omwaganya terina gweremesa ofuna access buli kimu okikola era baatugamba nti mmwe abanuupu abagenda okufuga yavuba memba wa palamenti ekinaava ku ground kyekigenda okusalawo era ffe tujja okusinzira tusalewo juzi wano akalulu ka Nalukoola nkabaddemu nnyo nakati ndi musango gwe nga lawyer walabye process gye twayiseemu okufuna Nalukoola yali transparent buli muntu yenna ng'agiraba abantu nga bagoberera si gwe mulembe gwa social media nga kwebiri buli ekikolebwa kyonna era debate zagenda okugwa ne process yonna ng'abantu bagamba nti Nalukoola abakize nze naliwo waliwo mukwano gwange twava naye mu dditta okugenda mu nuupu najja n'agamba mbadde wa ono mukwano gwa Segirinya yani Ruswa naye nange nzikiriza Nalukoola atwale so process bwebeera transparent ebintu bitambula bulungi era kyova olaba nti Nalukoola yafuna akalulu ng'abanuupu tebeekutuddeemu newandibadde waliwo candidate Ruswa yagamba nti nze nga independent ku ground nze ndiyo n'ensereko naye walabye obululu byavudde mu bululu baafuna obululu butini nnyo kati nga kitegeeza nti kyebalowooza si kyekituufu n'olwekyo bwe kigenda okubeera era ngumya abantu banuupu wonna ndi process bwegenda okubeera ennaku ezo na meetinga president ne musaba annyonnyolemu mu ngeri ebintu ebyo gye binaatambula President Kyagulanyi mu ofiisi ye nankakasa nti nga bw'olabye process eno gye tubaddemu gye twalimu mu bya Nalukoola n'eri bwegenda okubeera mu kaseera ako akajja mu maaso
era tugenda kukola transparency y'ekika ekyawaggulu which is very good. Mwami Mbabaali ekyo kituufu ky'ogambye naye enteekateeka eya ground abantu bagamba Judy tubaleete tumulaba ng'era abantu balowooza nti oba toliimu njagala obakakase abantu babuulire nti ddala muwulira era omulamu agwo ku mulundi guno guli ki Judy kogenda okutambulira mukimanya kabonero. Kaakati ekisooka ekyokugamba nti siriimu ng'onoonya akawuto kitegeeza nti olina kusiba mu constituency mbutoziika olekewe sebo ogimuziisi twabadde fene ekisenyi nziika naye tetoyinza kuziika bantu bonna obeerako ne booziika mwabamanyiiza okuziika. Ekyokubiri mu constituency gyendi era amaanyi gegali era bw'onoobuuza bali bajja kugamba nti topulana mu bakandidati balina okuyaani bajja kuga nti Judy Mbabaali era gwe tugenda okuwa. So kitegeeza nti bye nnina okukola mbikola. Nnyinza obutalabikira buli wantu naye impact gyeri kubanga bammanyi ate ebintu bye bansuubira okukola mbikola ng'omukulembeze. Bambuuzizza nti bannoobakiza kikyobakira. One, ndi musajja ali tested mu byobufuzi. Baddeko chairman wa district y'e Masaka nga tenaba kutulwamu gye nakola geeraga. Oluguudo lw'e Mukakato olulaba lwali lwalema dda. Nze ŋŋenda nendaga gavumenti tukole kino ne kino ne kino ne bagamba nti ffe tetugenda kukola kino kubanga bayimpi bamwe babeera kwekalakasa oluguudo tuluvuddemu ne matiza muwakanizi essente n'aziteekamu Mukakata yaggwa. Nnyendo yali yalema naye bw'omanye ekimulemesa nga bagamba nti abantu baagaana okugaziya oluguudo nga bagamba nti abantu baagala compensation okujjako ng'ogenze n'obannyonnyola ne bakkiriza mu buwandiike nti oluguudo balwagala tebajja kusaba ssente. Neŋŋenda ne mbannyonnyola ne bagamba nti tujja kusaba ssente chairman leeta gavumenti ekola oluguudo. Kati nnyenda omulaba bw'afaanana atinta butinzi n'ekibuga kitandise okukola biki bye saakola nga ndi chairman. Kati abantu bandaba confidence baginyinamu. Ekyokubiri nsobola okuteesa ngenda mu palamenti oluzungu lwenfuwa lwenafuira mu palamenti nga ngenzeeyo ate lwe lukolayo. Omanyi lwaki abantu abamu bazikira nga batuuse mu palamenti oluzungu lubaleme mubeesimbyewo. Nze mbasinga okufuweeta oluzungu olulungi ate nga luli ku nsonga waliwo afuweeta oluzungu nga dwo lwa mu bbanga terujjaayo nsonga naye olwange nzikaatiriza nenyinyonnyola bulungi ensonga neevaayo nematiza mu bantu bw'onootuukayo mu bantu abantu nkwatagana nabo siri mukulembeza atambulira waggulu nze mbeera wansi mbeera nabo era ne tunyumya era ndi approachable era mbasanga ababoodaboda bwe mba mpitamu ne banyimiriza ne bambulira ensonga zaabwe ne mbagamba tujja gikolako. Eno nzibu mbabuulira ekituufu siri mulimba kyenjogera leero ekiro kyenjogera n'emisana. Ekisembayo mbadde consistent mu byobufuzi ebyokulwanyisa Pulezidenti Museveni wano mu Masaka ndi ku mwanje ne mu Uganda yonna. Natandika nkyali mu primary mu senior 6 nenegatta ne Kawanga Ssemwogerere ne tutambula era we yandabira kyovula myaka emito nga nakamala university omwaka gumu nalondebwa okubeera spokesman wa Democratic Party. Mwami Mbabaali gwe bwango olwana ne President Museveni akontrolinga ekitabu onaasakira otya abantu bakimanya kabonera ng'ataagaba gogenda okulwana naye? Sebo ne President Museveni naye alaba singa yali talaba sandi mulobinze kola nguudo ezo zonna zakoze naye yagenda okulaba nga wano waliwo omukulembeze ategeera ne wandibadde opposition naye amanyi ekyokukola essente bwe tunaazimuwa tajja kuzibba ali transparent tali corrupt. Era yensonga lwaki ku mulembe gwe nga ndi chairman we Lucifer we wasinga okuvaamu ebintu ebingi ebikoleddwa nga bikolebwa ssente zivudde mu gavumenti. Ekira kyobadde weerabiddeyo ku lwabwe Bukakata lwali baggwewo seed school omugenzi Joko yali ssentebe we Bukakata yagamba munebalize omusajja Judy Mbabaali okusteeka seed school we Bukakata nisana mu Kimera omugenzi Joko yakwebaza ku mukolo balwabya wiki wedde balwabya mukulu Joko kyeyayogera kituufu kankuzeeyo emabega. Seed school baatuwa 2 billion shillings. Abantu abamu abali muno mu Masaka besijja kwatuukirira ku mpewo ne babba ssente ezo ne bateekayo akasomero akaliwo ne bagamba nti kagenda okufuuka seed school ng'ate bakateeka mu Ggombolola already erimu Mukungwe erimu essomero lya gavumenti. Seed school kitegeeza nti buli sub county erina okufuna seed school. Mukungwe tulinayo government school
ate ne bakateeka mu kasomero awo essente nga bategese kuzibba nemba zinduukiriza bantemyako batabukira bwe batabukira ne babiddukamu bagenze balobinze bagenze mu busiraamu baali baliri abasiraamu nga bagaa nti naffe busiraamu juli kyayagala nenemerako nenga nti aa essente muzibbe essomero genda bukakkata naye nga tetulina we tuliteeka era gavumenti negamba ffe katukirabe bano babadde babbye essente naye tuzibajjeeko tulage ettaka nga tulirina ettaka lyonna mu Masaka baalitwala paka bwe nakwata ekkubo neŋŋenda wabisuku kaggwa nemwegaire mugamba tuyambe tufiirwa ate tulina ssomero sente weeziri n'agamba ngenda bbawa ekazi 6 n'azituwa tugenda okutuuka nga tulina luteeka ttooyi ng'ate amaze okufa ne tuddayo ew'omusikaawe eriso ku jjumba ne tumugamba twongereko kotwongerako nakkiriza n'agamba kiba bwe kityo kulaakulana tweyanziza mubala egireeta ne batwongera essomero weeriri abaana basoma era singa neesimbye eyo obulu bwe nandiyodde kubanga abantu basanyuka nnyo era bwe mpityo bagamba jangu eno baabeekabona tebakwagala tukwagala naye mbaga nti aa eriyo waffe ankolere abiwaffe tweyanziza nnyo tweyanze akanoti birikiti bateekamu zikoodi mubasabiriza nnyo kale obawo n'ensonga abamuze bagala obagamba jodi tulina ekizibu waffe wano nti laavu y'ababaka ba palamenti tekyaliwo nti omubaka muweereze WhatsApp tudi njagala MP wange kubuulira nsonga za kitundu ate nkuweereze WhatsApp ate message bwaziraba MP taziddamu ogenda okubira MP essimu n'agana gikwata ogenda okukuba ng'ate ayogera na mulala noddemu omukubira n'atakwata ate abayambi beraga omubaka muzibu nange tankwata nga ndaba akyenyumirizaamu George ogenda kukola otya okuzaawo etutumu nti omuntu wakimanya kabonera bw'abeera n'omubaka wa palamenti amwenyumirizaamu nti MP wange nga si bino muweereza WhatsApp ate omubaka takwata simu omubaka tabeera abantu babeera bweru ate nebaleta tetubirabo George olise tutte George sebo webalire asobola kutya nakugambye dda naliko omukulembeze w'ofiisi ennene nekyamanya LC5 knowledge experience erina naye obukulembeze bakwewaayo era nze nsaasira abantu ababeteekamu nga tebeewadde ebyo ate tebalina kwagala abantu abasinga bajja mu bukulembeze ne basaba ebifo ebyo naddala bamemba ba palamenti nga bo baagala kufuna essente ziri eziriyo talina kyakola sente talina n'agamba kayitino kangende nzifune bw'ogenda ng'olina mentality eyo ebintu bijja kulema ate abantu bakutyawe waliwo abantu b'endaba abamu banuupu abalala b'NRM abalala ba DP naye nga yajja n'asaba ekifo naye nga talina mutima gw'abantu era wenjogera bali mu buzibu bw'amaanyi nnyo babagoba ku mikolo abantu babavumirira ne mu palamenti balina bye bakolayo n'olwekyo bw'ayagala okwesimbawo olina okubeera nga olina omutima ogwagala abantu ng'ate obabeeramu ate omanya ebizibu byabwe ekireeta ekyo abantu abamu tebamanyi kunnyonnyola abalala bakodo abalala balina bafuna abalonzi baabwe babateekamu classes n'amanya nti eno class first class second class third class nga third class ebyo bantu abawejjere nnyo oyo talina budde bwogera naye amusindika ku ofiisi ateekayo ofiisi naye nga tabeerawo tagituulamu wabula nga abeera Kampala bwajjono n'amubuulira ono bwe yateekawo amukiikirira mu ofiisi n'amubuulira nti waliwo neyazze ono yazze n'akwata omukugu w'ebbaluwa zibawandiise oba za mikolo n'azitwala n'atabaddamu obusungu awo we buva ombuuziza nti gw'ogenda kukola otya sooka sebo nkugambye nti mbaddeko omukulembeze era abantu ne babeerangamu nga mbawo olunaku lwe bansangawo fizikale ne twogera nti buli lwakusatu buli alina ekizibu oba kifaana ki oba kitya yangu osange mu ofiisi twogere era nga bajja ne twogera kyensobola okusolovinga ne mugamba ekyo kijja kimala kyesisobola ne mugamba ekyo sijja kisobola ate nga simulimbye ekyokubiri ekimanyi bulungi nina ofiisi yange wano era amateeka mu Masaka weeri mu ofiisi omwo nateekamu nebandibadde nga kyemba naye nateekamu waliwo ate omwana atuulawo nga yazze okwogera okulaba abaagala okundaba ku lw'ebyobufuzi bwandi mukulembeze era ofiisi eyo ekyakola bwe nagwa mu kalulululi saggalawo kugenda Kampala nasigala nga nzija era nzija abantu nembalaba nenjogera nabo Jodi batugamba ng'oli munnamateeka
nti omuntu bw'amala okuwangula akalulu ng'aba MP abo batuuka mu palamenti waliyo akatabo ke babawa 48 rules of power mbuga kalimu ssuula abakuleese okwana abapya naye bwekigambo ba MP abo kasita kimukoona kamanya nti omanyi nnyo era olaba nga yeebuuzaabuuza era olaba omuntu nti yalina balala ate negundi aze nabalala akatabo ako omubaka bawa mu palamenti olaba omuntu ngugayi mulisi yali atambula n'empuuga kati ate tebakya mpuuga yasuula dda molisi polijjakulabira kutonyigira mukwano gwange manyi nti temulima kambugaye onalebwe era kyagala kwogera ku ekyo George kiruupu wamma webalejo kakati sikimanyiiko sikinako obujulizi nti waliwo akatabo kebagabira bakaba palamenti bwegoba abantu baabwe ababakola naye kimanyi nti waliyo akatabo ako bakayita 48 rules of power era kalimu ekintu ekyo naye akatabo ako nze era mwali mukasambidde ndowooza mukwano gundi yabeeranga nako nga mpa nange nkasomere ne mugamba nti akatabo ako nze likalimu sibikiririzaamu tekali demokulatiki nze enkola eyange yakwagala bantu eri demokulatiki akatabo ako kakyamu lolwekyo nze ndabula abatukozesa tekasobola kukuyamba era eventuale ofeiringa ng'omukulembeze naye abakulembeze bemanyi abatukulembedde ne badda mu palamenti ebisanja n'ebisanja naye nga abantu bebatwalayo people power ye batwalayo kubanga babalowooza nti basobola okubakolera ebintu byebaagala ate nga babaagala ng'abakulembeze baabwe so bino ebyokugamba nti ate soma 48 laws of power n'olwekyo abantu obasuulufu n'abalala ebyo tosobola kati olaba mukulu kagabo obuzibu bwalimu ekyo yakola naye kati olaba buli muntu amukuba n'abeera mbagamba niwaffe bwanajja ajja kuleeta empisa embi ate neri munuuku yamaze dde okukozesa 48 laws of power nayo balabika bamujja mugobaganya kakati olaba nti ali mu buzibu so nsebo advice bakulembeze bonna akatabo ako baleme kutwala bikalimu baagale abantu ate babakolere tweyanziza nnyo tweyanzeege atuwuliriza